Embeera bw'eti bwe yali ku Lwokusatu wiiki ewedde ng'akulira Matayo Foundation ekibiina ekirwanirira bannamagoye Twino Mujuni Matayo akwatibwa balowoozebwa okuba ab'ebyokwerinda. Okusinziira ku mukwanaganya w'emirimu Matayo Foundation Mirembe Elizabeth agamba nti okuva ku olwo tebaddangamu kumuwuliza. Okuva ku Lwokusatu mpaka tuli almost week namba kuba wabulayo nnaku 2 naye tetumanyi bamutwala wa, tetumanyi aliwa. Bano okukwatibwa kwa mukama waabwe bakunyumya nga lutabaalo. Omanyi otwala nga atwala ekyonziira. Bamutwala talinnya ne bagenda ne basindika busindisi bati mu drone. Bano bagamba nti abakuumaddembe abatwala Matayo tebaaba wa nsonga lwaki baamukwata wadde gye baamutwala, nti bagezezzaako okwekubira enduulu ku poliisi naye ensonga zaabwe tezikolebwako. Baatuma ne reference kubanga twali twagadde tuggulewo omusango ti omuntu waffe bamuwambye kuba abaamuwamba baali b'amagye. Tetunnamanya mpaka n'essaawa zino Matayo aliriddawa. Bano bagamba nti okukwatibwa kwa mukama waabwe kuzingamiza emirimu gy'ekitongole kyabwe. Abaana abaali basoma baabagobye, balandiroodi batugobye mu mayumba, ne be twali tusuza baabasudde ebweru. Kati otunulira ddala embeera eri ku kitongole wano nga ddala yennyamiza. Baaba oluganda lwa Matayo obweraliikivu bwe bayitamu tebulojjeka. Tulina maanyi kubanga oyo yabadde abeezaawo famire naffe kennyini ng'aba famire. Ku bigambibwa nti byabadde ayogera ku mitimbagano oba oliawo bye byamuzaalidde akabasa, bano bakyogeddeko bwe bati. Mungu yasinga okumanya naye nze ndowooza nti abatutwala wano mu gavumenti bandibadde oba olio bamwetaaga bwetaazi bamubuuze obiraba otya era tuyinza kubanga. Kati bano bagamba nti kye basigaza kya kugenda mu kkooti okubanja omuntu waabwe. Teeka baffe bateekateeka okulaba nti batwala omusango ogwo mu mbuga basobole okubanga lwakiri gavumenti yakuno bagiteekako ekikoligo oba bagiteeka ku nninga esobole okubanga bw'eti evaayo ku nsonga z'ezimu zino. Tubuuzizza ku poliisi ku nsonga z'okuwambibwa kwa Matayo n'egaana okubeerako kyeyogera. Kati bo basaba bw'aba ng'omuntu waabwe yazza omusango aleetebwe mu kkooti avunaanibwe mu mateeka. Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.